Abooluganda mwenna tubaaniriza nnyo mu linnya lya Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo mu kusinza kuno. Mwe tugenda okwebaliza Katonda olw'okumalako emyezi 6 mu mwaka guno nga tuli balamu, ate era nga n'omwana wa mukristaayo munnaffe Agatha Ssennyonja ate nga mukebezi, omwana yamaliriza emisomo gye mu yunivasite e Mukono. Tujja kwebaza olw'ensonga eyo nayo. Tutandika n'oluyimba 168 mu kitabo ekijja. Katonda kwagala, n'abeera mu kwagala abeera mu Katonda, ne Katonda abeera mu ye. Olupapula lw'75 tujja kugoberera eby'okussa ekimu okutukuvu. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka wo bujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwe okwonoona kwaffe ngaffe tubasonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, gwe amanyi emitima gy'abantu bonna n'ebigambo bye baagala, era takisiba byama byonna. Tukuze ebirowoozo mu mitima gyaffe, ng'ossaamu omwoyo gwo omutukuvu, tukwagalire ddala. Tendeza erinnya ettukuvu nga bwe kitugwanira ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amateeka Mukama waffe Yesu Kristo ge yayigiriza mu bufunze. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti, wulira Isirayiri, Mukama Katonda waffe, Mukama y'omu. Era yagalanga Mukama Katonda wo n'omutima gwo gwonna, n'obulamu bwo bwonna, n'amagezi go gonna, n'amaanyi go gonna. Lino ly'etteeka ery'olubereberye. N'eryokubiri erino nti, yagalanga mulyanwa wo nga bweyagala wekka.
tewali tteeka ddala erisinga ago obukulu mu mateeka gano gombi. Amateeka gonna mwe gasinziira era ne bannabbi. Tukwegayiridde owandiike amateeka go gombi mu mitima gyaffe. Essaala ey'olunaku, ebbaluwa era n'enjiri, ebya sabbiiti ey'omukaaga ey'obusatu ng'ewedde tubisanga ku lupapula 173 mu kitabo kyaffe ekyokusaba. Ayi Katonda eyalongoseza bakwagala ebintu ebirungi ebisinga amagezi g'abantu okutegeera, ofuke emitima gyaffe okukwagala ennyo, ffe tukwagale okukira ebintu byonna, tulyoke tuweeyo byewasuubiza ebisinga obirungi byonna bye tuyinza okwegomba ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kambasabe tutuule tusome ebbaluwa. Ebbaluwa yaffe ng'eva mu Baruumi essuula ey'omukaaga okuviira ddala ku lunyiriri olwokusatu. Abaruumi essuula y'omukaaga okuva ku lunyiriri olwokusatu. Oba tetumanyi nga ffe ffenna abaabatizibwa okuyingira mu Kristo Yesu nga twabatizibwa okuyingira mu kufa kwe, kyetwava tuziikibwa awamu naye mu kubatizibwa okuyingira mu kufa, nga Kristo bwe yazuukizibwa mu bafu olw'ekitiibwa kya Kitaawe, bwe tutyo naffe tutambulirenga mu bulamu obuggya. Kuba obanga twagattibwa wamu naye mu kifaananyi ky'okufa kwe, era tuligattibwa ne mu kifaananyi eky'okuzuukira kwe. Bwe tumanya kino ng'omuntu waffe ow'edda yakomererwa awamu naye, omubiri gw'ekibi gulyoke guggyibwewo, tuleme okubeera nate abaddu mu kibi. Kubanga afa nga taliiko musango eri kibi. Naye obanga twafiira wamu ne Kristo era tukkiriza nga tubeera balamu wamu naye, bwe tumanya nga Kristo yamala okuzuukizibwa mu bafu, takyafa nate, okufa tekukyamufuga, kubanga okufa kwe yafa ku kibi omulundi ogumu, naye obulamu bw'alina ali nabwo eri Katonda. Bwe mutyo nammwe mwerowoozenga okubeera abaafa ku kibi, naye abalamu eri Katonda Kristo Yesu. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Tujja kuyimba olimba 247 nga tulindirira okusoma ebbaluwa, okusoma enjiri.
enjiri entukuvu eyawandiikibwa omutukuvu Matayo mu ssuula ey'okutaano okutandika n'olunyiriri olwabiri. Ekitiibwa kibe gy'oli, Ayi Katonda. Kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butaasinge nga butuukirivu bw'abawandiisi n'Abafalisaayo, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti tottanga, naye omuntu bw'anattanga anazzanga omusango. Naye nange mbagamba nti buli muntu asunguwalira muganda we aba azzizza omusango. N'oyo anaagambanga muganda we nti laka asaanidde okutwalibwa mu lukiiko. Ate anaagambanga muganda we nti musirusiru asaanidde okusuulibwa mu muliro gwa Geyeena. Kale bw'obanga oleese essaddaaka yo ku kyoto, bw'osinziiranga eyo n'omala ojjukira nga muganda wo akuliko ekigambo kyakwemulugunyizza, leka awo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo osooke omale okutabagana ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo ssaddaaka yo. Tabagananga mangu n'oyo akuwawaabira ng'okyali naye mu kkubo, akuwawaabira alemenga okutwala eri Katikkiro, so ne Katikkiro alemenga okukuwa omumbowa era olemenga okuteekebwa mu kkomera. Mazima nkugamba nti tolivaamu okutuusa lw'olimala okukomekkereza okusasula n'eppeesa erisembayo. Katuddemu enzikiriza eniike ku lupapula 78 mu kitabo kyaffe ekyokusaba. Nzikiriza Katonda mu kitaffe ayinza byonna, omutonzi w'eggulu n'ensi, era ebintu byonna ebirabika n'ebitalabika, era ne Mukama mu Yesu Kristo, omwana eyazaalibwa omu yekka Katonda, eyazaalibwa kitaawo ensi zonna nga tezinnabaawo. Katonda ava mu Katonda, omusana aguva mu musana. Katonda ddala ava mu Katonda ddala, eyazaalibwa teyatondebwa, alina okubeera okumu ne kitaffe. Ye yatonda ebintu byonna, ye yava mu ggulu n'akaku lwaffe abantu n'olw'obulokozi bwaffe, n'atwalibwa omubiri ku bw'Omwoyo Omutukuvu, muwala atamanyi musajja Maliyamu, n'afuuka omuntu, n'akomererwa ku musaalaba ku mirembe gya Pontiyo Piraato ku lwaffe, n'attibwa n'aziikibwa. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu nga bwe kyawandiikibwa, n'agenda mu ggulu, era atudde mu mukono ogwa ddyo ogwa kitaffe, era alivaayo okukomawo n'ekitiibwa okusala omusango abalamu n'abafu. Obwakabaka bwe tebuliggwaawo. Era nzikiriza Omwoyo Omutukuvu, Mukama era omugabi w'obulamu, ava mu kitaffe ne mu mwana, asinzibwa atendezebwa mu kitaffe n'omwana, yayogerera mu bannabbi. Nzikiriza n'ekkanisa emu ey'abantu bonna era ebuna wonna ey'abatume. Njatula okubatizibwa okuggyako ebibi, era nsuubira okuzuukira kw'abafu n'obulamu emirembe egenda okujja. Amiina. Mukama abeere nammwe. Kiseera kino njagala kuyita Vaaji ajje asomere balamusizzaako nnyo bakulisa bannaffe mu linnya ery'omuwendo erya Mukama waffe Yesu. Mbuulira ebigambo by'okufumbirigana okutukuvu. Rodini Lutaayi wa Samwiri Ssenkungu ne Samwiri Nakawuka wa David Saalongo Kiwanuka Nalutuntu, Godfrey Kiyinja owa James Ntegeekira ne Lecho Christine Nabukenya, omugezi Samwiri Kasozi Emitala Maria Mpigi, Andrew Lutalo owa Martin Lutalo Nakulabye ne Irale Kayesu omugezi Kamo Beyonjera eryantonde. Bano gwe mulundi ogwokusatu ogw'okubuuza. Ate bano Benedicti Mutalanje Namanya omugezi Joseph M Musakize
Kawaala Kyaddondo, Kamfati Diana, Kasali Nankunda, Omugezi George P. Bulega, William Omina, Wasanda Omina Bweyogerere, ne Sharon Chepukemoyi, owa Robert Sekanabo, Ekisugu, William Mwesigwa, Omugezi Joshua Mukasa Mazinga, Namugongo, ne Miriam Atusasire, Omugezi Samson Kanyamusana. Bano gwe mulundi ogwokubiri ogw'okubuuza. Ne bano Deriki Kyambadde wa Saamu Saalo Nkazibwe Kakiri, ne Brenda Sisse Nakalanzi owa Gerald Lubega Kazo Angola, Wilberforce Esau Luwaga, Omugezi Erunasani Ndawula, Ebowa Bulemezi, ne Bena Nayiga wa Charles Kasozi Kakoge, Godfrey Maka Mukasa Kawaganya, Omugezi John Kibuuka Kyusa Bulemezi, ne Gladys Katusaba owa Boaz Kategaire Embalala, Henry Rudigo wa Asanasio Rudigo Jinja West, ne Hana Nasozi wa Lasidi Kakembo Ekirugu, Vincent Segawa owa Wilson Muyinda Mande Ekyamutundwe, ne Robina Nabisere wa Christopher Sempa Kalungi Ebupayi, Ronald Tulyasingula wa Charles Bilyatwita Ekabuyanda, ne Maria Patricia Nasolo, Omugezi France Xavier Katerega Ebusega Kibumbiro, Fred Junju wa Fred Kiseka Makakala, ne Sylvia Nabilie wa Israeli Kayinzika Nakifuma, Christopher Eliabo Kyamufumba, Omugezi Fred Kyamufumba Natete Kyaddondo, ne Phyllis Nakachwa wa Patrick Yiga Mubyazalwa Kabowa, Brian Kajubi, Omugezi Richard Kawalya Mutungo, ne Sincere Tebandeke wa Prince James Tebandeke wa Lugembe Ensimbi Ziwome, Arnold Tane Odiga, Omugezi Walter Odiga Embuya, ne Gatwid Nanteza wa Jime Lubwama Naziba Seguku, Julius Senonji, Omugezi Samuel Kajimo Ekyengera Mugongo, ne Anna Nabilie wa Dus David Hale Kabega ebayita babiri Busiro, Isaac Zimbe wa Mesera Juko Ekanyanya, ne Sharita Nalubega Kajja wa Abdala Kajja Ekanyanya na Masuba, Joseph Abigaba wa Stanley Kamigisha Ebuziga, ne Doris Evelyn Nakandi wa Samuel Semakadde Eruwafu. Bano gwe mulundi ogusooka ogw'okubuuza. Waba walina ensonga yonna erobera abantu bano okugattibwa mu kufumbirigana okutukuvu, bwebaawo ereetewo eri abakulu. Katusabire abantu bano. Mukama ayinza byonna, tuwaayo abagole bano okubasabira. Kakati waliwo abafumbo mu kkanisa yo, Mukama yongere okubanywereza ddala babeere mu bufumbo obwo n'essanyu n'emirembe n'amaanyi agava eri ggwe. Ne bano betulanga, Mukama nabo basobozese nabo batuuke obufumbo obutukuvu. Kyokka ate waliwo ne bannaffe bangi nabo banoonya tebayinza kusobola bokka wabula ng'obabedde okuyingira mu lugendo lwabwe. Mukama nabo babe n'amaka amalungi. Byonna tubisabye ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Ebirango ebirala. Abakazi abakristaayo bagenda kuggulawo Mariamu ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'omusanvu mwaka guno 2024 mu busaabadiikono bw'Eggayaza ku Busumba Ekira. Nyongera okubajjukiza abakazi abakristaayo ennaku z'omwezi 22 ogw'omusanvu 2024.
kakati kino kigenze bano bannaffe abasamaliya abalungi mission group eba St James Church of Uganda Kisenyi Mengo bategese omuzannyo ennaku z'omwezi nga 24 na 25 ogw'omunaana awo mu Bat Valley Theatre. Omuzannyo gutuumiddwa abagooma okuyingira sinyisa emitwalo 2 ate okumanya ebisingawo mulaba omukulu gwe bayita Miro Elia. Gospel music rally eyo mbadde njiranga kumpi buli sabbiiti egenda kubeerawo nga 1/9/2024 abandi agadde okubeegattako mulaba omulongo Waswa Lugayizi kubanga obudde bugenda buggwayo. Tulikwata olunaku lwaffe olwa Peetero ennaku z'omwezi 17 ogw'omusanvu wano mu Lutikko Dinale. Manyi nti bannaffe abagenda okuyingizibwa baalabye edda omukulu Stephen Bukenya olw'enteekateeka ekuyingizibwa ku lunaku olwo. Mbajjukiza naffe abapima pressure baatuuse dda bo babeerawo buli lwa Sande okulaba nga batuyamba okupima pressure okulaba tuyimidde tutya mu ntambula y'omusaayi era bali awo baatuuse dda tujja kubeeyuna nga tuvuddemu. Tubeera ne lankyawa buli lwa 2 ssaawa 8 okutuuka essaawa 8 buli lwa 2 ssaawa 6 okutuuka ssaawa 8 ez'olweggulo. Mbajjukiza convention y'obulabirizi egenda kubeerawo ennaku z'omwezi 22 omwezi ogw'omwenda omwaka guno 2024. Tujja kuba tulanga okubajjukiza kuba ffenna tulibeera mu Cathedral Gardens. Tusuubira omugenyi omukulu Right Reverend Moses Banja ate ne mukadde waffe omulabirizi wa Nurse Kigezi Right Reverend erinnya Anesimus Osimwe. Tusuubira n'okuba ne Mission Secretary Mission and Evangelism Reverend Samuel Muwonge. Ate aboogezi tulina mukulu Dr. Israel Ruto wa Head of Clinical Services naye ajja kuba tubuulira ku byobulamu. Kyeva mbasaba ne tweyune tugende kubaga akola nnyo ku bigambo ebya kansa kutunnyonnyola tukola tutya bankebera wadde sinafuna naki. Kale nno lumu ku byokwogera kwe ku lunaku olwo. Waliwo bu flash obutundibwa wabweru nga wandyagadde okuwulizaako mu leediyo n'awaka wa Escatos Bride buli wa Mr. Battery ng'ofulumye wabweru awo. Ensimbi nga bwe zaakuŋŋanyizwa sabbiiti eyayita abakristaayo b'essaawa emu baakuŋŋanya kadde kamwe $74,208 ne $2 abakristaayo b'essaawa n'eddakiika 45 baakuŋŋanya obukadde $3,439 ne $25 abakristaayo b'essaawa 4 n'ekitundu obukadde 4,881,360. Twalinawo okubatiza ennaku z'omwezi nga 3 ate n'ennaku z'omwezi nga 5 ezaabamu okubatiza kwonna okwo kali akadde kamu $15,015. Aba province balinawo okusaba okubeerawo buli mwezi bwe bajja okusaba wano bakuŋŋanya $14,709. Twalinamu okufiirwa ennaku z'omwezi nga 3 na 3 kakati nga 3 ogw'omusanvu ezaakuŋŋanyizwa kaali akadde kamu $57,203. Ebitundu 25 ezisigala mu kkanisa $39,303. Ate ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga zaakuŋŋanyizibwa zaali $63,400. Ebitundu 25 ezasigala mu kkanisa $15,706. Tuba n'okusaba kwa Morning Glory kubeerawo okuva ku bbalaza okutuuka olw'omukaaga. Kati okuva nga lumu okutuuka ennaku z'omwezi nga 6 ezaakuŋŋanyizo ziri akadde kamu $7,115. Mukadde waffe Bishop Banja yalinamu okusaba ewuwe obakaŋŋantuka okwebaza kwavamu $24,009. Embaga zaabaddewo olunaku lwa 6 lwokka. Embaga ezo zavuddemu obukadde $2,489. Kakati ogattamu omugatte gwonna buli obukadde 16,082
665. Twagala nnyo okubeebaza abakulisa bannaffe okuwangayo buli kiseera mu kkanisa okulanga emirimu gya Katonda gitambula bulungi. Mukama oyo aba abaddizaawo bonna bemutoola, mwebale nnyo, mwebale ddala. Bino bibadde ebirango. Abooluganda, nyongera kubaaniriza ennyo mu linnya lya Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo mu kusinza kuno, era n'okwebaza Katonda atuwadde obulamu. Mukama yeebazibwe. Munzikirize okusooka byonna banjulire agenda okutuliisa ekigambo kya Katonda olwaleero nga embeezi wa Vicar Reverend Joseph Luvumu. Tumwaniriza nnyo era wakati mu ffe tulinamu abagenyi byetatera kubeera nabo bulijjo, nga nsookera ku ekitiibwa Betty Namisango Kamya IGG. Muneegatteko tumwanirize. Era nnyaniriza n'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Omulangira Patrick Lubaga Mugumbule. Tusanyuse nnyo okulaba. Tulina omukulu w'essomero lyaffe erya Mengo Senior School ow'Emmamba Grace Nantajja Sebanakitta. Tusanyuse okulaba. Tulina abagenyi bangi naye abo ge mannya ge nsobodde okutegeerako, naye mbasaba mukkirize bannange, sisobola kumanya buli omu, naye oyo akuli okumpi muŋŋambire nti Vicar owa Lutikko akwaniriza nnyo mu kusinza kuno. Nga muwulidde, okusinza kuno kulimu okwebaza Katonda okusooka olw'emyezi 6 gye tumazeeko nga Katonda atuwadde obulamu. Ate ekyokubiri, twebaza Katonda olwa munnaffe Agatha Ssenyonjo era n'omwami we Ssenyonjo ne baweerera omwana n'amaliriza emisomo gye nga bwe banaatubuulira kubanga bajja kutuliiramu tumanye ebibadde bitya. Naye Mukama yeebazibwe nnyo olw'obusobozi obwo. Oli yagamba osobola kutwala ente ku luzzi okunywa amazzi naye tosobola giwaliriza kunywa amazzi. Mu ngeri emu omwana bw'omutwala mu ssomero ebisigadde biba bibye, bw'abituukiriza obulungi katumuyozeeyoze omwana oyo omuwala. Mukadde waffe eddiini tetusobodde kubeera naye, yandibadde wano olwaleero, naye ali mu ssomero lya Buddo Junior School gy'alina obuvunaanyizibwa ngeri y'ensonga enkulu ezibadde zimwetaagisa okubeerayo, naye antumye okubalamusa ennyo era nga baagala nnyo. N'ekinaasembayo, twalonda abakebezi era olwaleero babadde bajja kutongozebwa mukadde waffe eddiini, naye olw'okuba ntaliiwo ng'ate ensonga eno yagikolako, bajja kutongozebwa esande ejja. Bw'atyo bwantumye, n'olw'ensonga eyo nsaba abakebezi bonna abalondebwa be tujja okumanyisa abatali abo bemulabye ku mikutu, kubanga omukutu gubaddeko nominations so si okulondera ddala kwennyini. Okulonda kwennyini lisiti yaako weeri. Tujja kwongera okubamanyisa sande ejja mweteeketeeke mujjenga mumaliridde okutandika obuweereza. Naye mu kiseera kino bannaffe ababaddeko bakyaweereza. Tubaagaliza saaviisi ennungi ey'emirembe era n'essanyu. Abayimbi ab'essaawa emu mwebale nnyo okuyimirirawo mu saaviisi eno. Mukama akibabaliremu omukisa. Mukyala Agatha Ssenyonjo n'omwana ndowooza ne taata kambawo eddakiika ntono nnyo mutiremu bigambo ebyo nga situnabagenda ku luyimba lwa bubaka.
oluwa yaffe. Ssebo Vika wa Lutikko awamu ne Assistant Vika, Mama Honorable IGG Honorable Betty Namisango Kamya, abantu bakatonda mwenna abanjuddwa n'abatannanjulwa, Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe olwaleero lwakwebaza eri amaka gaffe ag'omwami n'omukyala Bassennyonjo, nga tuzze okwebaza olwa muwala waffe Tracy Najjoba eyawangudde omusomo mu computer science mu Uganda Christian University e Mukono. Ebigambo bingi tujja byogera nga tugenze mu kifo kye twategese, naye twebaza Katonda nti Najjoba bwe twamutuma oba bwe twamuweereza mu Mukono University, twasaba nnyo Katonda atuwa ekirabo ekya degree, era twabeera very specific nga tusaba ne tusaba nti Tracy aveeyo ng'afunye first class degree. Mukama yakituwadde. So tulina ensonga y'okwebaza, ate era twagala okwebaza ennyo Dean wa Lutikko ne Vika awamu n'abaweereza bonna, kubanga mutuwadde omukisa okujja ne twebaliza mu kkanisa yaffe eno we tusabira ate era we tuweerereza. Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Ebisinga tujja byogera nga tugenze eri. Tweyanza nnyo, tweyanzeege Vika. Kakati Mr. Kaddu jangu tutegeeze ku bya Fathers Union mu ddakiika ntono nnyo. Ssebo Vika neyanzeege, Mukama waffe yeebazibwe. Amanyo gange nga mudde Stephen Kaddu, mpeereddwa omukisa kubanga ndi member wa Fathers Union eya Lutikko. Ekibiina ekyo ky'abaami abafumbo. Nga bwe tujja wano tuli kibiina ekkanisa yonna, naye kirungi netwekolamu obubondo. Yabaddala nga walina oludda ayogera ku Christian women nti bajja kujaguza olunaku lwabwe. Kale naffe abafaatha buli mwaka newankubadde nga ekkanisa ejaguza olunaku lwa Peetero nga June 29. Peetero oyo ye muyima waffe ow'ekibiina. Kale ekibiina ekyo buli mwaka kijaguza olunaku lwa Peetero olwo. Ku sabbiiti yayita bakijaguza ku level ey'obulabirizi, kitegeeza nti Father tali wano wokka mu Lutikko ni ali mu balabirizi bonna obw'ennamirembe. Twalikazo era amakanisa mangi gakuŋŋaanira awo. Kakati bwe tumala okujaguza olunaku lwa Peetero olw'obulabirizi, tugenda ku busaabadiikoni. Mwana wange mbasonyirirako, ffe aba Lutikko tulina omukisa. Tulimu ebiti bisatu. Tuli ekkanisa ey'omuluka, tuli ekkanisa ey'obusumba, ate tuli ekkanisa ey'obusaabadiikoni. Naye olwokubanga ate ffe tuli mu kkanisa emu yokka, baatuwa ekitiibwa kuyitibwa dinare. Kale dinare tujja kujaguza nga gy'obeera nti tuli basaabadiikoni. Era omugenyi waffe omukulu ajja kubeera President wa Fathers Union w'obulabirizi bwonna n'olukikule olukulembera obu Fathers Union nga 14. Nga 14 bataata bajja kukuŋŋaana wano. Ate bwe bakuŋŋaana tebajja bokka, bajja n'abakyala baabwe. Newankubadde ennaku zino twabakazaako nti bamaama. Mujja kulaba nga tunekedde wano mu yunifoomu yaffe y'amakanzu n'amakooti, ate ne bamaama abo nga bambadde ekyambalo kyabwe ekya Mothers Union. Ku sabbiiti ejja
nga 14 ate buli tujaguza tuyingizaayo n'abo abeegombye okuyingira ekibiina kya Fathers Union. Ku lunaku olwo tubayingiza nga bamemba bapya oba gwe oli mwami mufumbo kyokka toyingiranga mu kibiina kya Fathers Union jangu ondabe ku nkomerero ya saabiisi eno wabweru awo nja kubuulira amagezi ku lunaku olwo naawe obe mugole ayingira mu kibiina ekya Fathers Union ku sabbiiti ejja nga 14 tujja okubeerawo era bamemba tubakubiriza ku lwokuna tujja kubeera ne meeting wano ey'okweteekateeka okusembayo. Mbebaziza nnyo okumpuliriza. N'ebbaluwa eno katugigulirize. Bannaffe Dean, abaweereza, abakebezi n'abakristaayo ab'ekkanisa y'omutukuvu Pawulo Lutikko e Namirembe, ffe omwami Geoffrey Kuteesaakwe Ssempaka awamu n'omukyala Dorcas Namuleme Ssempaka n'ab'omu maka gaffe era n'omwami n'omukyala Dick Emmanuel Kizito, tutuusa okwebaza kwaffe gye muli olw'okwagala kwe mwatulaga nga tufiiriddwa muwala waffe Rhoda Namazzi Kisaakye eyafa nga 29 June 2024 n'aziikibwa nga 1 July 2024. Tubebaza nnyo olw'obuyambi bw'ensimbi ennyingi ze mwatuwa ate era n'okutusabira n'omugugu ebyatusobozesa okuwerekera omwana waffe mu ngeri w'essa Katonda ekitiibwa. Okubeerawo kwammwe Emmengo ate ne mu Lutikko e Namirembe era n'okutindiga olugendo okutuuka e Kasengejje mu kuziika, tubebaza nnyo olw'omukwano gwe mwatulaga era Mukama abaddizeewo. Katonda yatuwa Rhoda era yamututte. Erinnya lya Mukama yeebazibwe. Ffe abazadde ba Rhoda, Geoffrey Kuteesaakwe Ssempaka ne Dick Emmanuel Kizito, twongera okubasaasira bannaffe era tubeebaza kubanga mujjukidde bonna bababeererawo mu mbeera eyo. Mu kiseera kino tugenda kuwulira bubaka, tujja kuyimba oluyimba 205 mu kitabo ekijja.
Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Nsaba tutuuleko abooluganda. Muneegatteko twanirize mukadde waffe Viika wa Lutikko eno, the Reverend Abraham Muyinda. Weebale obukulembeze obulungi ssebo. Baweereza bannange enkya ya leero, Maama Honorable tukwaniriza nnyo, Mukama waffe yeebazibwe. Taata mukadde wange Sipiika wa Buganda tukwaniriza nnyo, Mukama waffe yeebazibwe. Omujaguza waffe ne famire yonna Basenyonjo tubaaniriza nnyo, engalo ezo zimuwulira zi. Taata Nantaja ne maama tubaaniriza nnyo, Mukama waffe yeebazibwe. Abantu ba Katonda mwenna mwebale okujja olwaleero. Ngenda kwogera ebigambo bibiri. Olubereberye kigenda eri Tracy omujaguza. Mukama waffe yeebazibwe. Okugenda ku ssomero kimu n'okuvaayo ng'oyambadde bw'otyo nakyo kirala. Mukama yeebazibwe. Zabbuli 115 egamba nti siffe ayi Mukama, siffe, naye erinnya lyo lirwana okutenderezebwa, okusinzibwa. Nga neebaza Tracy, njagala okwebaza Daddy ne Mami, kubanga bwe batali manyi nga bwe wagenda ku ssomero wayimbako twajja tuli mbuzi oba lugenda lufeezinga out kati. Naye ng'era olabira ddala omwana ng'ajja ku ssomero ng'ali ki? Ne ssebo olwaleero kati the sky is the limit. Mukama yeebazibwe. Kale mu byonna Tracy weeyisenga omuyivu. Abantu bwe banaakulabanga omaze okusoma era batugambye okubidde waggulu nnyo, naye era tuyinza obuteewuunya nnyo kubanga famire gy'ovaamu kye tusuubira ne gy'osomedde ffe abayiseeyokko bakadde bange bano a center of excellence. Ekyamazima kyekyo kikoze bulungi, gwegwo omutindo gwaffe. Mukama yeebazibwe. Nga bw'ovuddeyo kaakati homework gw'olina kweyisa ng'omuntu omuyivu, omuntu omu gwe nzijukira obulungi yalinga alina waali mu kifo eky'amaanyi ng'abantu balina obuzibu ku kitundu ne bamuyita abayambeko, ebisolo nga bibaliira ebyokulya byabwe, emmere yaabwe na byonna, ne bamuyita ssebo tutaase. Najja n'abagamba nti enkima zibaliira emmere yammwe nammwe muzirye. Kale abantu baddayo nga beewuunyaamu ne bagamba nti ono ate kati alina kagambye akatazze buki. Tracy weeyise ng'omuyivu bw'asaanidde okugira ki? Okweyisa. Dawudi yagamba mu Zabbuli 16 12 n'amatwale ng'okkirira wansi awo, kikyendisasula Mukama olw'ebirungi byo byonna eri, kikyonoosasula Mukama, kikyonoosasula bazadde bo tekiriiwo. Naye baagale ekitono ky'ofunangayo obatwalire bakole ki? Balyeko. Nga ŋŋamba Tracy baba babuulire waaboobwe. Ndaba abalala bangi bazadde baffe tubafuddeko bulungi mu byalo eyo gye bali. Omwana omu ng'amaze emisomo nga Tracy ono bw'amaze, yagenda n'agamba bakadde be, yatuuka ekiseera ng'awulira wa kitalo nnyo n'agamba bazadde bange tebakyansaanira. N'ateesa bulungi n'agamba Daddy Mami baali babeera mu kyalo walako, siibabuulira erinnya lyakyo, nti kaakati kanzije tukole embaga, sente zonna ze muntaddemu ndabike nga zonna mbakola ki? Mbasasula. Muleme kunjogereranga nnyo nti awo yatuuka omwana ffe twamuteekamu ssente, ffe mwampa mmeka? Obukadde ne n'abala nti bubadde 5 oba 10, kankole embaga nzije ku olwo
taata ne maama ne bateesa era ng'abakulu bwe babeera ne bagamba omwana ono bw'ajja enkya ku mbaga naffe tumuzanyira akabadi. Era olunaku bwe lwatuuka ng'aleese mikwano gye bonna okusaba tukuyiseemu emusa atandise okwogera, taata yasooka okuyingira mu nnyumba n'agenda n'ajjamu ekkooti. Baba bali awo, maama naye n'ayingira ku gomesi, bagenda okulaba ekitambaala naye akiggyeeko. Baba bali awo, taata engatto n'aziggyamu n'essaati nayo n'agisumulula amapeesa n'atandika okwevuluga mu ttaka. Maama bw'awoggana ne taata bw'akola ki? Omwana n'agamba, dadi munswazizza mami, mulinga abaana abato, kati ku mbaga yange lwaki mwevulunga mu bisooto? Taata n'addamu n'aterera n'ayambala bulungi n'agamba, mwana ggwe watutawaanya nnyo n'okusinga bwe tukutawaanyiza eddakiika 10 zino. Owulira okooye nga tukutawaanyiza eddakiika 10, watutawaanya emyaka emirungi, emyaka nga5 nga tolina kye weekolera, buli kimu kyonna ffe tukikola ki? Omwana n'akaaba n'afukamira n'atandika okukaaba n'agamba nti mbadde nzize kubasasula ssente naye era abo gye mwandaga ne konsaani siyinza kubisasula. Mukama yebazibwe. Tracy nkumaze, weeyisenge yasoma, abazadde mwebale nnyo, kyokka n'abalala tetukuba mimiro. Maama era abo be bakola ki? Kyokka njagala okwebaza abalenzi b'oku kitundu eyo Tracy gy'abeera eno, tebamulemesa kusoma. Mukama yebazibwe. Seba abalenzi banyinza okulemesa oba abantu babaaki, naddala omutima ogwo guli nnyo mubaddugavu eno ogw'okulemesa. Owange teyasoma waakiri kamumuloge ffenna tumufiirwe. Noga ate kati amufiirwa naani? Omwana wo gwagamba ffenna tumukole ki? N'owange yali atuuka awo bw'atyo mu siniya tu n'afuna olubuto, noono tajja gisuka. Weebale kubaswaza, weebale obaswazizza. Ate okyali muto, n'ebirala ojja bifuna n'akadokita tukongereko. Profesa wali tewali kigaana mu linnya lya Yesu. Mukama yeebazibwe. Enjiri ya leero mugiwulidde mu Matayo, nkomyewo eri ffenna Abakristaayo. Matayo essuula ey'okutaano. Ngenda kugiyita mu bufunze, mbakubiriza nga tuzzeeyo tusome ebigambo bino byonna tulabe Katonda kyatwagaza. Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olwabiri. Enjiri ya Matayo essuula ey'okutaano olunyiriri olwabiri. Kubanga mbagamba nti obutuukirivu bwammwe bwe butaasingenga butuukirivu bw'abawandiisi n'Abafalisaayo, temuliyingira n'akatono mu bwakabaka obw'omu ggulu. Tagambye nti temuliyingira, naye ayongereko temuliyingira n'akaki? N'okulingiza mu mulyango, n'okulengera kiki? Essanyu. Baani kwegamba abantu wabeera essanyu, wabeerayo abantu eri nga bawoggana basanyuka balya zikeeke. Naye aweera ku kyokulabirako eky'Abafalisaayo. Yesu nga tannaba kujja, abantu abaasinganga okussibwamu ekitiibwa n'okulaga nti batambulira mu butukuvu be baali Abafalisaayo. Yesu yekka ye yabakyalenjinga nga azze. Naye Yesu yayogera ebigambo era nabadde mbisoma ne ŋŋamba, abaaliwo baawulira batya? Nabadde neebuuza nti ku mulembe gwaffe muntu ki gw'omanyi asinga okuba Omukristaayo w'amaanyi alaga ekyokulabirako ekirungi? Nalowoozezaako babiri, wewa bayinza okuba abangi. Apolo kiva e Bulaaya. Singa oyimirira wano n'ogamba nti obutuukirivu, okwagala ku Katonda bwe kutaasukeko kwa Apolo kiva e Bulaaya, omuntu ayinza oga ng'okisussizza. Era mujjukira abantu bano babuuza Yesu, kati ani ayinza okulokoka? Ebintu ng'abikalubizza. Abafalisaayo batambula beegendeza, tebaagala na kulinnya buwuka, kutta buwuka bwa Katonda. Awo obutukuvu bwabwe bwe bwali. Oba n'ogamba omuntu nti okwagala kwe okukkirizako bwe kutaasingeko kwa bajulizi b'e Namugongo, toli abaawaayo byonna.
kale katonda atuyita mu ngeri endala. Twayimbye oluyimba wano nti tewali mu nsi muno muki so tewaliba ne muki wabula abo bokka beyagira ki. Abafalisaayo bambi baabikola byonna ne beefubira ku bwabwe naye nga tebanaziddwa. Awatali Kristo okukkiriza kwo n'okufuba kwo byonna. Mbadde ŋŋamba ab'omu saavisi ezisooseemu nti going to heaven may be a little harder than we all think or expect. Kubanga abantu batera nnyo ogamba nga bwe tuli wano mu kkanisa ye ffenna mu ggulu tugenda bugezi Yesu bw'ajja wano ffenna nga bwe tutudde ku pews wano buli omu bw'agenda okukola ki. Ne laba Yesu nga nnyonnyola wano akulaga nti si byakuseereza ligenda mugga. Mbadde mpa ekyokulabirako nti ebintu ebimu bitunula ng'ebyangu okutuusa ng'okikuttemu. Edda nga tuli mu ssomero omwana omu yaleeta eggi n'atugamba nti asobola okunyiga eggi lino ku nsonda ne ku nsonda. Mutegeera ndoze kye ŋŋamba, si wano mu kibuto makkati wano naye lyo sonda anyiga eggi lino n'alyasa muwe ekirabo. Seka n'okuseka kubanga twali tetukigezangako. Twali nga abantu 20 abasooka bonna ne bayitawo, ffenna ne tuyitawo nga kitulemye. N'agamba bw'oyagala liteeke ne mu maviivi mu magulu oyongereko puresha olinyige. Bw'oba tokigezangako nze nnundayo obukoko obutonotono bwe tuva wano mu saavisi tujja kgenda ffenna nkuwe challenge eyo. Eggi olirabanga ekintu ekyaki mpozi ggolola naye kale wano simulabawo. Naye bwe ntunula okwasa eggi tosobola ng'olikutte sayidi ne sayidi. Kitunulanga ekyangu naye kiki okugenda mu ggulu kiringa ekyangu naye nakyo kiki. Yesu ng'ayogera ku Bafalisaayo mu ssula ya 23 mu Matayo. Kansomeko ennyiriri ntono tumanye lwaki Abafalisaayo bano Yesu yasanganga obuzibu bungi nnyo nabo. Matayo 23 ennyiriri 6 ezisooka. Awo Yesu n'ayogera n'ebibiina awamu n'abayigirizwa be n'agamba nti abawandiisi n'Abafalisaayo batudde ku ntebe ya Musa. Kale ebigambo byonna bye babagamba mubikwate mubikole naye temukola nga bo bwe bakola kubanga boogera naye tebakola. Olwaleero kino tetukiina. Abantu nga twogera nnyo ku mirimu eyo, twogera mu organization ze tulimu twogera, mu kanisa twogera, mu Uganda twogera, naye ng'okukola kuki? Abantu balowooza nnyo nti Abafalisaayo baaliwo ku mulembe guli ne bafa ne baggwaawo, naye n'olwaleero abamu waliwo lwe tutambuddenga Abafalisaayo bano nti nga boogera naye nga tebakola. Ne mu kanisa mwekiri. Katonda atubeere. Era n'agamba nti era basiba emigugu egizitowa egiteetikkika bagitikka abantu ku kibegaabega so nga bo bennyini tebaagala wadde okuginyeenyaako n'engalo yaabwe. Ng'oli eyo ku mulimu gy'oli olinako emigugu gy'otikka banno naye ng'ate ggwe toyagala nga tuli mu kanisa olinako lw'ogamba n'ogamba nti bano abo bamukulu kaddu ebyo bajja bikolako, bano bamwami bijumbuko bano bajja bikolako, bano bamaama Ssennyonjo, bano bamaama wa kitiibwa gundi ebyo bajja bikola, abalala bajja bikola naye nga gwe tojja kola ki? Yesu ayogera eri abantu bano atubeere tuveemu omutima gw'ekifalisaayo tusobole okutambula mu bulungi mu butukuvu obw'amazima, singa obutukuvu bw'Abafalisaayo obw'okungulu naye munda nga tebasiimibwa Katonda. Katubuukewokko okutuuka ku lunyiriri olw'e11. Naye mu mmwe abasinga obukulu anaabanga muweereza wammwe, na buli aneegulumizanga
alitoowazibwa, na buli eyeetoowaza aligulumizibwa. Abooluganda, tukyalina omutima ogw'abaana abato nti abeerenga muweereza mu mmwe. Yo yasinga obukulu, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yagamba bali nga babuuza ani asinga obukulu, n'aleeta omwana omuto n'agamba nti ono yasinga obukulu, kubanga omwana omuto bw'akunyiigira akubuulira nti nakoze eki, nanyiize. Bw'omusanyusa era akubuulira dadi mami wakoze eki, wansanyusizza. Naye omuntu omukulu ayinza ogamba assistant vika gw'osinga, nkwagala tojja kufa, naawe nomera n'ogamba yiya. Naye bw'akuba omugongo agamba tumukooye, tubakooye, gavumenti yaabwe egenda ddi, n'ogamba nti naye enejja omanyi otya nga nnungi okusinga, naye kale n'obireka, Mukama yeebazibwe. Nti abeerenga muweereza era mukkakkamu. Naye ziribasanga mmwe abawandiisi n'Abafalisaayo, bannanfuusi, kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu, kubanga mmwe temuyingira, n'abo ababa bayingira temubaganya kukola ki? Twekubemu ttooki abooluganda. Mirundi emeka gwe fellowship okuŋŋaana tojja, kyokka n'abajja era nabo bakola ki? Mu kkanisa yabadde agamba wali nti nga boogera naye ng'okukola tetukola. Tebayingira ate n'abayingira babaziyiza okukola ki? Okuyingira. Emirundi mingi mu kkanisa ne mu ggwanga lyaffe ne mu famire zaffe twagala okukola ebintu bingi naye ne tutabikola. Naye omutima gw'ekifalisaayo guno Katonda atubeere. Mbadde ŋŋamba abakristaayo abavuddemu emyaka mingi nga nina ekkanisa gye nsumbamu nga ndi mubuulizi, nagamba abantu mu lukiiko nti ekiseera kituuse, naye omubuulizi afuneko ku ntambula. Abantu ne bakuba mu ngalo ne bagamba mubuulizi oteeseza buki? Naye omu yagenda ku kyalo n'agamba tetujja gigula, tubiteeseza naye tetujja gikola ki? Neŋŋamba naye ng'ate agamba ekyo yagamba nti ababuulizi baavuganga ggaali. Naye ne mugamba nti gwe emmotoka ogiyina ate etambula bulungi, naye omuweereza wa Katonda tetujja gikola ki? Emitima egifaanana bwe gityo. Simanyi oba lwaki kizibuwalira nnyo abantu, naye Katonda atubeere. Pawulo agamba mu Befeso nti ebimu n'okwogerebwako tebisaana kwogerebwako, nti lutikko terina ntambula y'abaweereza, tewali mmotoka ya muweereza yonna mu lutikko. Kirungi nkyogerera mu bange singa saaviisi ebadde outdoor sandikikoonyeeko, naye mwe muli nti mu lutikko temuli mu ntambula y'abaki? Nabadde nsoma ebigambo nga mbisomera Tracy. Kikyendisasula Mukama olw'ebirungi bye byonna eriki? Tunaatera kulaba ddiini ne vika n'assistant vika azze ku mbaga yo ba graduation nga tujjidde ku booda booda. Sijja kugamba nti Mukama yeebazibwe. Yesu agamba mu njiri ya leero, omanyi waliwo ekitundu ky'obuuliramu nga si kyangu. Nali mbuulira era mu kitundu kino kyennyini omuntu omu n'aŋŋamba naye ebigambo ebyo wandibigonzezzaamu nga bibadde bikaluba. Ne mugamba nti bigambo bya Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ate bali bye yabagamba ba first time listeners nga batudde wali Abafalisaayo mu pooki yaabwe, bo baawulira batya? N'agamba nti no wanda yafa mangu ng'akyali, kubanga yali tayinza. Kubanga oli namusomera n'afuluma ebweru n'aŋŋamba naye otuga enjiri ogonzanga mu lwaki obwo obunyiriri tobuuseewo. Ne mugamba nti nze kati yateeso kyekitundu kye bampadde eritaje olunaku olwaleero, ng'era bwe sandibadde wano ddiini yali bisomye oba vika yandibikoze eki? Mukama waffe Yesu Kristo ng'akugamba owooluganda tonyiiga bunyiizi, naye gw'otambudde otya? Kambuukewo kaawo olunyiriri olwa 23 okutuuka wano kwa 2
mu 6 lwe lwanyiiza ennyo omuntu nga mubuulidde awo nti ziribasanga mmwe abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga muwa ekitiibwa eky'ekkumi ekya Nabbugira ne Ateta ne Kumino ne mulekayo ebigambo ebikulu eby'amateeka ng'ekkanisa nti mukola buli obutono. The Pharisees majored on minors and minored on major things. Mufaayo nnyo okubuna obutono ennyo naye ebisinga okuba eby'omugaso ebyo byo tebimukola ki? Twekebera abooluganda ng'ekiseera kikyaliwo kubanga obudde buyise. Anyway, it is not very late, naye obudde buyise. Singa Yesu ayimiridde wano sisuubira nti yandibuulidde enjiri toola kwata akatebe kako, era bino bye byamussa kubuulira njiri ekola ki? Oli n'agamba kati ffe obiddamu buzzi tukola repeat, naye era oli agamba naye ng'atugamba ebigambo ebizito naye ng'ate era si bibyo. Nti bakola obutono naye ebisinga bibino abyogerako okubeera abenkanya kubanga agambye nti ebigambo ebikulu eby'amateeka tebabifeeko, okubeera abenkanya. Tukyalina obwenkanya mu kanisa. Do we still have justice in our country, Uganda? Gyokolera ku mirimu eyo mu makaago nti tebabifaako ebisinga obukulu bwe bwenkanya. Ekisa, tukyalina ekisa. Omwana eyazaawa ng'ayonoonye byonna, taata we yakomawo n'agamba ekibanja wakyonoona, ente zange baazirya, byonna ssente wazoonoona, but I don't care. Ekisinga obukulu ye mutabani wange, kasita okomyewo byonna mbikusonyiye, ozzeemu ofuuse mutabani wange, Mukama yeebazibwe. Taata tasaanira engalo mulowooza. Bakristaayo mirundi emeka bwe tuli ne bannaffe abeetaaga okulaga ekisa tugaanye okubalaga ki? Naye bino kyabagwanira okubikola. Yesu agamba ne buli obutono kale mwalina okubukola, naye na bino obutabirekaayo. Biri nga mubikola naye ebikulu mu maaso ga Katonda nabyo mugire ki? Mubikole. Ziribasanga mu abawandiisi n'abafalisaayo bannanfuusi kubanga munaaza kungulu ku kikompe n'ekibya naye munda mujjudde obunyazi n'obuteegendereza. Katonda ng'atutunuulira ng'alaba nga bwe tutambudde ng'akubuuza nti ggwe otambudde otya. Ekiseera ng'ekkanisa kye tulimu tutubidde mu bizibu ebingi naye Katonda atubeere. Omusajja omu baali mu ggwanga lyabwe nga balwana olutalo nga lugaanye okuggwa, n'ayita abantu bonna n'abagamba tuyinza okuba n'enjawukana zaffe naye ekiseera kitwetaagisa ffenna tuyimirire ki? Wamu okusobola okuvvuunuka byonna bye tuyitamu. Mmwe mubimanyi. Mpa engatto zo gw'osigaze obuguwa. Yani yali awulidde ebintu bwe bityo. Ntikko mwe muyinza okukkiriza ekintu ekifaanana bwe kityo. Mpa engatto nkuterekera engatto zo gwesigaza ki? Bw'olizaagala ndikuwa ku kutangira n'oyambala ku ezo. Bayibuli egamba ekigambo kye wateresebwa n'ekkanisa gikuume bulungi nammwe musobole giteresa abantu abaki? Simanyi pulaani yaffe oba eri ki? Kubanga emirundi mingi mu ggwanga lyaffe oli agamba ndyamu byange eŋŋenda. I don't care we birituukira wazisibe. Gwe mutima gwe tulina ng'abakkiriza abakristaayo. Katonda atuyita okubeera omuntu omu mu kiseera kino. There may be all differences, but God is calling us to unity. Abafalisaayo baali balungi nnyo in the spirit of judgmentalism, nga buli omu gwatunulira agamba nti oyo bubi, oyo atunulanga anaatera okwonoona okukola ebibi, oyo atunulanga alabika yayonoonye nga tannaba kujja mu kkanisa, oyo yakoze kino na kino. Naye Yesu agamba nti obutuukirivu bwammwe butaasingekaawo n'akatono temuyinza kuyingira mu bwakabaka bwaki? Nga ngenda okumaliriza tuddeyo ko wali Matayo 5 we twatandikidde. Matayo 5 olunyiriri lwa 21.
mwawulira ab'edda bwe baagambibwa nti tottanga, naye omuntu bw'anattanga azzanga omusango. Bo baayigirizanga byakungulu byokka nti tottanga, naye abantu basse bannaabwe nnyo mu mitima gyabwe. Abantu basse reputation z'abantu abalala with their words. Nogamba ne mulembe ki gwe tulimu, buli muntu bamuwalampa nakola kinaga naye kinakikwata nti etteeka ligamba tottanga, naye omubuuza abantu bameka be yakatta, takubuulira muwendo. Yesu yali ajjidde ddala kati ku ginyusi, kyova olaba yakyayibwa nnyo okwogerera ddala ku nsonga yennyini. Katonda atubeere tuleme okuba nga abafalisaayo. Naye agambye mu lunyiriri olwa 23, kale bw'obanga oleese essaddaaka yo ku kyoto, bw'osinziira eyo n'omala ojjukira nga muganda waakuliko ekigambo kyakwemulugunyiza, lekaawo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo. Luli baakozesanga byoto, kati tuli mu kkanisa. Bw'obanga ojja okusaba n'omanya ng'olina ensonga ne muganda wo, sooka obireke otereeze, olyoke ojja okole ki? Osabe. Kale 24, lekaawo ssaddaaka yo mu maaso g'ekyoto oddeyo osooke omale okutabagana. Katonda atuyita okugira ki? Reconciliation. Banene bwe munaayogera mpola nja kyogera. Katonda atuyita okukola ki? Musinzeeko wali. Mukama yeebazibwe. Are we ready and willing to reconcile? Yesu ayogera bulungi ne muganda wo. Tagambye nti omulabe. Bwe tujja mu kanisa tetuzze nti mulabe na mulabe, naye tuzze kusinza ne baki? Ne baganda baffe. Naye lwaki okutabagana kugaana? Ku mirimu gy'oli tokola na balabe bo, naye okola na baki? Na baganda bo. Nti mutabagane. 25, tabagananga mangu n'oyo akuwawaabira ng'okyali naye mu kkubo. Bakolinso 2:5 amaliriza ekigambo ekyo bw'ati. Bakolinso 2:5-17 okutuuka ku 2. Abakolinso ekyokubiri 5:17. N'olwekyo omuntu yenna bw'aba mu Kristo aba kitonde kijja. Ebyedda nga biweddeyo olaba nga bifuuse bijja. Naye byonna biva eri Katonda eyo yatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo, n'atuwaffe obuweereza obw'okutabaganya. Katonda yatutabaganya naffe n'atufuula abaweereza b'okukola ki? Era wansi wali agambye we are ambassadors of Christ. Nga ffe tuleeta abantu babeere wamu batabagane. Abooluganda, tusaze busazi misango oba tutabaganye. Katonda atubeere tuleme okubeera mu bukristaayo obukalu, empty religion, mechanical religion. Omwami omu yagenda akyalire muganda we mu kyalo gye yali abeera. Omusajja mukulu bwe yatuukayo, muganda we muto we n'ajja okumubuuza, n'amugamba nti ng'ennyumba ye ewunya, nga tannaba na kumulamusa. N'amugamba nti ennyumba ye ekola ki? Ewunya. Muto we n'agamba nti baaba okoze otya? Abaana ne bajja n'agamba nti temusembera wano, mwenna mukola ki? Muwunya. Ne bamutwala mu kisenge ekira, n'agamba ate kino eri it was smelling but now it is stinking. Ne baaba banna. Naye obwana obuto nga bwe bubeera obugezigezi, bwe kayita emabega bwe kajja ne kagamba nti uncle, it is you who is stinking. Kakati ne kamulaga bambi mu kkooti, omusajja mukulu ng'atambula ng'atuuse akooye nga anywako ekyokunywa, bwe yatuula wansi bambi n'atuula mu bintu ebiddugala. Kakati n'atambula ku kyalo kyonna ng'ajja agamba abantu, naye ekyalo kyammwe kikola ki? Kati abantu abala bonna bawunya okuleka ye yatakola ki? N'atuuka ne wa muganda we, abantu abalala bonna babi, omufalisaayo yekka ye muki? N'atandika okweneenya kalaawo ng'atereeza tabitereeza, abitereeza tebivaayo. Kale nabadde mmanyi mu nyumba. Katonda atubeere abooluganda. God is calling us to reconciliation.
linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu. Twagala okwebaza Katonda olw'obubaka obwo mukadde waffe bw'atuliisizza. Mu kiseera kino tugenda kuwaayo ebirabo ebya bulijjo era tujja kuwaayo n'okwebaza oluvannyuma. Tujja kuyimba oluyimba 52 mu kitabo ekijja. Ssebo toyawalirizza obubaka. Bajja kujja eno. Kyetandagisa okulanga omanyi okwebaza kuli jja eno waliwo abalala abangi.
katwebaze katonda olw'omwana waffe Najjoba Tracy. Twebaze katonda oyo atukulembedde okuviira ddala mwezi gwa January n'atumazaako omwezi ogw'omukaaga n'atuyingiza mu gw'omusanvu guno nga tuli balamu. Twebaze katonda oyo atonyeesa enkuba azibye obudde n'abukeesa. Era twebaze katonda olwa buli muntu yenna nga bw'alabye bw'awulidde kyakutteko n'engalo ze nga Mukama akikoze nga kisanyusizza obulamu bwo. Tujja kukozesa essaala ey'okwebaza okw'abantu bonna ku lupapula olwa 42 n'ebigambo ebiri mu kakomera tujja bisoma ffenna nga tugamba nti ayi Katonda ayinza byonna. Olupapula 42 mu kitabo kyaffe ekyokusaba nandyagadde tutambulire wamu ne tunaaba nga tusobodde kutambuliramu, kale ffenna tunaddamu nti amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, kitaffe ow'ekisa kyonna, fana abatasaana tukwebaza n'obuwombeefu n'amazima olw'obulungi bwo bwonna n'ekisa kye watuwa ffe n'abantu bonna, era okusingawo olw'abo abaagala akano okuwa ssaddaaka ey'okukutendereza n'okwebaza olw'okusaasira kw'obalaga. Tukutendereza kubanga tutonda n'otukuuma n'olw'emikisa gyonna egy'omu nsi muno, naye okusinga ennyo kubanga nunula ensi zonna, kwagala kwa okutasingika kubwa Mukama waffe Yesu Kristo. Tukutendereza oyo ebituweesa ekisa kyo, era tukwegayirira otuwe okutegeera ddala okwagala kwonna bwe kuli. Twolese ettendo lyo bigambo byaffe bye twogera era ne bye tukola, tuweeyo okuweerezanga, tutambulirenga mu maaso go n'obutukuvu n'obutuukirivu ennaku zaffe zonna, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe ayera wamu nayo n'Omwoyo Mutukuvu, ekitiibwa kyonna n'ettendo lyonna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Tukwebaza nnyo Mukama olw'abazadde Basenyonjo, tukwebaza olwa Najjoba Mukama kubanga omukuumi okuviira ddala yatandika mu nasale kutuuka mu university, era gwe Katonda akoze ekyo. Tukkiriza ti ne masters ajja gisoma, tukkiriza ne PhD ajja gifuna kubanga byonna biyinzika eri abakkiriza. Tukkiriza nti n'obufumbo obutukuvu bujja kubeerawo mu kkanisa eno, era Katonda ow'ekisa nga bwe tumaze okwebaza n'ebyo byonna tukusaba obibawe, obimuwe Najjoba, era buli muntu alina kye yeetaaga mu bulamu bwe ng'azze wano okwebaza Mukama sisinkana okwetaaga kwe ng'obulungi n'ekisa kyo bwe kiri, kubanga oli Katonda atakubirayo, oli Katonda atali azaamaanya, oli Katonda atali anguzi. Sisinkana bwe kyetaago kyaffe kyonna, ate otwongereko obulamu obulungi, twongere okukusinza, twongere okwebaza, twongere okugulumizanga bulijjo nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Mwabeeringeze ddala amazima ebibi yammwe era bagane bannammwe nga mumayidde okukwata empisa empya, musembere nga mukkiriza, mutole ssaakalamenti entukuvu ebasanyuse, mwatule ebibi yammwe Katonda ayinza byonna nga mufukamidde ku mavivi gammwe n'obuwombeefu. Ffenna Katonda ayinza byonna, Kitaawa Mukama waffe Yesu Kristo, omutonzi w'ebintu byonna, asala omusango w'abantu bonna, twatwala ebibi byaffe twakoze obi ennyo, bigambo bye twakalowoozezza ne bye twakoogedde ne bye twakakoze, nga tunyooma ekitiibwa ky'obwakatonda bwo, tetusaanira obusungu bwo n'ekiruyi kyo. Obuzitawa butulemye, otuddiremu, otuddiremu. Ayi Kitaffe w'ekisa kyonna, kuba omwana w'Omukama waffe Yesu Kristo, tusonyiwe ne bye twakakoze, tuwe omukisa tukuweerezenga, tukusanyusenga mu mpisa empya kaakano n'ennaku zonna. Erinnya lyo ligulumizibwe, tenderezebwe ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda ayinza byonna Kitaffe w'omu ggulu, wasuubiza olw'ekisa kye ekingi okubasonyiwa bonna abadda gy'oli nga beenenyerezza ddala era nga bakkiriza mazima. Tusaasire ffe, tusonyiwa ate otulokole embibi yaffe byonna, otunyweze otuwe amaanyi emirungi byonna ku nkomerero tutuuse mu bulamu obutaggwaawo ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekitiibwa kyonna n'okwebaza bibeere gy'oli ayi Katonda ayinza byonna Kitaffe w'omu ggulu, kubanga ggwe mu kiseera kitayogereka waayo omwana wo yekka Yesu Kristo okutwala obuzaana bwaffe n'okufiira ku musaalaba olw'okutununula. Ekiro kiri kye baamuliramu olukwe kyeyava addira omugaati ng'amaze okwebaza yagumenyaamenya, ate n'agugabira abayigiriza be n'agamba nti mutole mulye guno, gwe mbiri gwange awaayo ku lwammwe, mukolengayo mute munaagulyangako okujjukira nze. Era baamala okulya addira bw'ati ekikompe
bwe yamala okwebaza n'abagabira n'aga nti munywe ennaku eno kubanga eno gwe musaayi gwange gw'endagaano empya oguyise ku lwammwe ne ku lw'abantu abangi okuggyawo ebibi mukolenga bwe mutyo munaagunywangako okujjukira nze ffe abangi tuli omubiri gumu kubanga ffenna tugabana mugaati gumu tuli abatasaanira mu maaso ga katonda kubanga ffenna twayonoona naye omusaayi gwa yesu gutunaazaako ebibi katwegayirire nga tugaa nti ayi mukama ow'ekisa kitwagala nkusembera lyo emmeeza yeeno nga twesiga obutuukirivu bwaffe wabula okusaasirako okunene okungi tetusaanira nakuŋŋaanya bukulukumu kooli wansi emmeeza yo naye gwe mukama atajjuulajjuula alina ekisa bulijjo n'ebiro byonna ayi mukama omuli ekisa tuwa omukisa twebetyo omubiri ogw'omwana wo mwagalo yesu kristo tunyobetyo omusaayi gwe emibiri yaffe gina ebigirongosebwa omubiri gwe n'obulamu bwaffe naziwa omusaayi gwe ogw'omuwendo omungi ennyo tubeere mu ye naye abeere mu ffe mirembe n'emirembe amiina omubiri n'omusaayi gwa mukama waffe yesu gwabwayo ku lulwo gukuma omubiri gwo n'omwoyo gwo otuuke mu bulamu obutaggwaawo abatagenda kusembera musobola okuddayo naye abasembera musigale ku lukomera n'abalala bonna mujja kujja maaso wano ffennayo tujja okusemberera
katusabe. Kiseera kino katusabire eggwanga lyaffe Uganda nga tuwaayo omukulembeze Yoweri Kaguta Museveni, Vice President, Ministers, ne bonna abalina obuyinza mu gavumenti eno. Katonda abakulembeza amagezi ag'omu ggulu okumanya bye bayinza okugonjoola ebizibu by'eggwanga lino n'okubimalawo awatali kuyomba yadde okukaayana, naye wakati mu kuteesa n'okukkaanya era n'okutabagana, kubanga ekyo Katonda kyatuyitira. Ayi Mukama, awulira okusaba kwaffe. Era katwongere okusabira Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Tukwebaza Katonda ow'ekisa kubanga watuwa obwakabaka obwa Buganda. Tukwebaza nnyo olw'obulamu bw'owadde Ssaabasajja, weewaawo nga buyita mu kiseera eky'okukosebwa, naye tumanyi nti oli Katonda awonya endwadde z'abantu bonna. Katonda anunula obulamu ne bulema okuzikirira. Kyetuba tukusaba Ssaabasajja Kabaka omuseeko engule ey'okusaasira n'ekisa era omuwonyeze ddala. Tusabira Maama Nnaabagereka, tusabira abalangira n'abambejja ne bonna abakwatibwako olyo olwo. Mukama oyongere okubalabirira. Tusabira Katikkiro, tusabira Ministers bonna ne Sipiika ow'Olukiiko lwa Buganda, yongere okubaluŋŋamya nga bateeseza Obuganda. Bye bateesa bisobole okugasa ffe abaliwo n'abaliddawo mu mirembe egigenda okujja. Era Katonda ow'ekisa, tukwegayiridde okuuma ennamulondo. Ebyo tubisabye nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okyalira amaka gaffe, tukwegayiridde Ayi Mukama, ogobere wala mu go enkwe n'emitego gya Sitaani. Okkirize bamalayika abo abalungi bajje mu maka gaffe bagakuume n'emirembe. Bwe tunaafulumanga, bwe tunaayingiranga, tuleme okulaba ekintu ekirala kyonna ekitutiisa, ne tulabenga obulungi bwo, ekisa kyo n'okwagala kwo. Era tusabidde emirimu gy'otuwadde okukola mu nsi muno nga gikuweesa ekitiibwa. Abaddewo n'abazza n'abazze mu yeekaalu eno olwaleero, buli muntu alina omulimu ogw'enjawulo, naye musisinkane ku mulimu gwe gy'akolera, omuweereyo omukisa, asobole okuba omukisa eri amaka ge era omukisa eri ekkanisa n'eri eggwanga lyonna okutwalira wamu. Ebyo tubisabye nga tumanyi nti obikola mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Era mu kiseera kino katugende mu maaso n'okwebaza Katonda okutusembeza. Katonda ayinza byonna ataffa, tukwebaliza ddala mu mazima, kubanga okkiriza okutuliisa ffe abaweereddwa obulungi obubonero obutukuvu n'emmere ey'omwoyo, gw'embiro gw'omuwendo omungi n'omusaayi gw'omwana w'omulokozi waffe Yesu Kristo. Era tutegedde nti otwagala bw'otulaba n'ekisa, nga tuli bitundu ddala ebigattiddwa mu mbiro gw'omwoyo gw'omwana wo. Kye kibiina ekirina omukisa eky'abantu bonna abakkiriza, era nga tuli basika mu kusuubira obwakabaka obutaliggwaawo olw'obulungi bw'okufa kw'omwana wo omwagalwa okw'omuwendo omungi. Era tukwegayira n'obuwombeefu Ayi Kitaffe ow'omu ggulu okutubeera bw'otyo n'ekisa kyo. Tunyiikire okubeera mu kukkaanya okwo kutukuvu, era tukole ebikolwa ebirungi byonna by'otuteekerateekera okubitambuliramu. Ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe, wamu nawe n'Omwoyo Omutukuvu, ekitiibwa kino n'ettendo lyonna emirembe n'emirembe. Amiina. Katugolokoke tuwe Katonda ekitiibwa. Oba abayimbi basobola okukiyimba ekitiibwa, baba nga beeteeseteese, baba ti beeteeseteese, tujja kukyogera bwogezi ffenna nga tugambe nti ekitiibwa kibe waggulu eri Katonda, n'emirembe gibe mu nsi, n'ekisa kibe eri abantu. Tukutendereza, tukusuuta, tukusinza, tukugulumiza, tukweyanza olw'ekitiibwa kyo ekinene Ayi Mukama Katonda, Kabaka ow'omu ggulu, Katonda Kitaffe ayinza byonna. Ayi Mukama, omwana eyazaalibwa omu yekka, Yesu Kristo. Ayi Mukama Katonda, omwana gw'endiga wa Katonda, omwana wa Kitaffe, ajja ebibi by'ensi tusaasire. Gw'ajja ebibi by'ensi tusaasire. Gw'ajja ebibi by'ensi, kkiriza okusaba kwaffe, gwadde omukono ogwadde ogwa Katonda Kitaffe
otusaasire kubanga gwe wekka gwe mutukuvu, gwe wekka gwe mukama, gwe wekka ayi kristo wamu n'omwoyo omutukuvu oli waggulu ennyo mu kitiibwa kya katonda kitaffe. Amiina. Jjukira ayi mukama by'okoze mu ffe so si ebitusaanidde, era nga bw'otuyise okuweereza saanyiza okuyitibwa kwaffe ku bwa yesu kristo mukama waffe. Emirembe gya katonda egisinga okutegerwa kwonna saba gikuuma emitima gyammwe n'amagezi gammwe mu kumanya n'okwagala katonda n'omwana we yesu kristo mukama waffe, era n'omukisa gwa katonda ayinza byonna kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu gube ku mmwe, gube ku baana bammwe abazzukulu, gube ku mirimu gyammwe, gube ku buweereza bwammwe n'eŋŋendo ze mutambula empanvu n'ennyimpi, guleme okubavaako kaakano n'emirembe n'emirembe.